Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Empapula za Uganda zonna baziwa sente. You were given money, but you take money. Let me tell you, that Pakistani man gave somebody $50,000 to look for me. Namuleta nga ine $1,000,000. Kyena bajirayo be bakimanyi. Tulisako ne mu banka. Kulo muntu wa bulijjo. Yes. Wange nga mumuse. No wange mwamutu. Abayinza no kimo omulala. Kakati bana abamawulire. They have children. Mwabamawulire mu bebagula. Don't you have children? When these people see you, they laugh at you. Bashite muwandika ku nsonga zino. Tebagenda kuddayo kubalisipe. Ndabye akawumba tutuka monitor. Omanyi abasiru basinga mu bukedde na monitor. Telling you. Akasajja kawandiise. Nabagamba luli. Nimbagamba. Instead of overburdening our people by heavy taxation, why don't you use the people diplomacy kutesa like Ayebale, like Ambassador Katende, like Rugunda to engage the European Union? But Sasiri kakati kutesa engage the European Union. Naga, we are going to put up an inquiry. We shall share information with you. Kabadde kakunkuludinga kawumba tutuka monitor ne kagamba. Why do you share information with the foreigners, not members of the family? Kubanga neka sitole kakataddeno akawumba tutu kedita kan monitor akawumba tutu akafungula ndika. Kutegeeza mwami Chambalenti, members of the family kubanga bo bali aggrieved. Ne baba tebachetaga nnyo information. Betaga bwetanzibambi. Because betaga compensation. Those are modalities. Exactly. The most important thing is that the government, as I said, that we don't benefit by being arrogant to the European Union, to our donors, our partners in development. Why? We cannot win. What these Europeans do, they move in groups, clusters. I told you, once you see the European Union cutting aid, the next one will be the Commonwealth. After the Commonwealth, the American government will cut off aid. Yeah, naturally, in Chagala, which was some Kutesa, I guess I could engage in international community. Kubanga then a motoka onukasayija byayogera nti emotoka emitwalo 8 motoka kijja ayogerako ani ayina emitwalo 8. Do you know how many people fetuita open indicators kasayija ayogera lubuzi? You see Kasayija is one of the unique people. Olukanga galule misolo ejigenda Kasayija talks the language of goats. Kasayija is an expert in goat language. Ayina embuzi nyingi. Let me tell you, what you are saying is not there. Do you know mugende ku maduuka gonna musababuzi ne mu byalo ugambe nti mpimira sukali kilo 5, ejjinja lya kilo 5 lyamerako ddane na bubi. Ejjinja erimalawo sukali, ejjinja erimalawo sukali biki lya kwota muduka. Ewafe waliyo ne sukali gwe bayita lutunku. Lutunku kiva mu ttaka lya Nanyonga lyagabanga erutunku. Bateekako amajaani gagulamu bitaano. Oyo wa mulwadde oba mwana wa lukusense. These are open indicators. Atolese emisolo emirala. Emmotoka mmeka ezalemera mu galaji nga bannannyinizo tebasobola kusiba yingini, nga bannannyinizo tebasobola kuteekako mipiira mipya, nga bannannyinizo tebasobola kuteeka mitto mipya kuba baziteeka mu magalaji ne bazizannyiramu ne bakola ki? How many vehicles? Kasayija akimanyi bwe bamutuuzamu yagambye tagenda kukwata gwanga kulisinga and Kasayija no, borrowing money is not the problem. Why do they abazungu batusonyiwa sente every day? Batusonyiwa naye olwokuba Kasayija ne Bahati be balimu. What are you talking about? When the other Kasayija and Bahati we are borrowing money from offshore companies abafere bakisudde namwe
sente nyingi nnyo ku mitimbagano tamanyi nabo kati mbu oyo Kasayija natamwa Kasayija ne Bahati ne Kasayija okufuna Kampala teetaga internet mbabulidde tebaitaga nnyo internet waawo nekyewuunya aba internet balala nnyo and what they don't know political science batugamba a person does not want to feel the government in his house. A person does not want to feel government in his pocket. Agitamu. That's why in Europe governments are very far from the population. They are not close to the pockets of the... Tebali ana DC nabba. Wekombola nabba. Chairman wa district nabba obutale. Government is different inside your house. Ate bwe kibakola ekibi kakati abo bakasayija tebamanya ate kiri ku ground. Economy. Ate local government ye muntu yekka akkirizibwa mu Uganda okusayiningira local government okuseeka w'omusolo. Omusajja najja ettooke lye mu kyalo n'asanga omuwoza w'ettooke n'abanga ayina nali ntegeeza bannayuganda nti bagenda balumba mu nsuku baŋŋamba nti mu Lwera lumonde bamutendalinga. Tendering means because of the service. What service are you rendering in Lwera? Do you spread Lwera to chase away snakes? Nasanga omusajja nga ye yatenda kugombola batendalinga busibu. Kuno omusibu mumbairo gundi mbu babutendalinga ku kanyoko ekizimba kwa kanyoko bakati bamutoyimbwa kujjawo. Because these are idiots. Government gives them condition and non-conditional grants. Lwaki gwe omukazi ateekamu awaate emmere esinga abantu gye baagala? Government has given you condition and non-conditional grants. Why don't you use this money? Museveni n'abagamba temusoloza mu kyomo temusoloza ne bagaana ne bulayo chairman wa district bamutayimbwa mu mutwe kubanga why these chairpersons abamagombola abaayi sente bazijja mu bamanagers olumala okufuuka chairman naddira omwalo n'agubawo ne batigomya abantu ne batigomya abantu. People rise up, will riot. Ugandans will riot. Bannayuganda emisolo egibayitiriddeko obungi ennyo kakati balina kwerwanako mu ngeri kuteesa ekikulu si kyekyo. Kenya is heavily indebted naye balabawo kye balabawo nti oluguudo okuva Mombasa daily transport standard age leero bw'oyingira Nairobi olengera Omuganda akugamba nti omusawo abanga omuliika n'akuwonyeza abaana. Don't mind about the expensiveness of a doctor as long as it was your children. Yes. Tetuyinza gana kwewola naye Kasayija ye bamusibawo na natti ne Bahati. Kasayija ne Bahati babasibawo na natti abatavaawo bateeka sente mmeka mu lutalo ekijogesa abantu baabwe Kasayija ne Bahati muganzi nnyo eri mukwano gwaffe jjajja mwami. No. Nkugambye Museveni abadde tabamanyi mise muyambye nnyo. Miso has helped Museveni kubanga bano bonna ba intelligence bawandiika bipapula ne bakola kyate bannalwiso ne babikwata bannakale tuka ku Museveni. Miso ekulaga ne video. Miso has helped Museveni. Njagala nnyamba okuntangaaza ku duplication of institutions. Kakati okitegedde nti as Kuteesa is engaging the diplomats that will be hailed. Because even these people, why do they give us aid? They give us aid because they want to their influence. Mumawanga gaffe. Olwaleero one of the reasons why ICC kati ICC omuntu ategedde ku ICC nti bakiwagi minisita mwali n'omutwe gwe minisita n'engalabiye ne Ssejjembeeye mulabye ng'ayingira mu Serena abakugoberera banatera okubategeera minisita mulabye n'engalabiye ng'ayingira mu Serena agenze ku Zoom asinga okujoga mu Uganda Zoom yagibaddeko eggulo ejjogo lyonna ne limugwamu ejjogo lyonna ne limufuutukamu banatera okubategeera kati bannayuganda otandise okumenya ku mannya mpola mpola. Badokita bali mu malwaliro doctors, medical doctors. In fact, me, you are going to move cautiously. But it would be, this is the time when the president will bring in. President considering to bring in Chubani doctors. In the presence of Chubani doctors. This is when we should hold exportation of labor until 6 months when the judgment is going to be delivered to take a
kuba gali galoya galoya gali gafere nyinza kikuba ku video nekidduka gye kisula mu hoteri ne bakizindayo singa considerate nalo gyekisajja ekibbi what you do now you tell your government to this law expeditiously mu Uganda otekamu bweteeka one of the reasons lwaki enjaga eremedde enjaga has been legalized why enjaga eyina medication enjaga tezimbye matama enjaga bagikuba mu California n'eddagala lirionye ebiwundu njaga naye ekizibu ky'enjaga nti it must be processed over medical doctor bangambye ejjo nti waliwo abagagga bangi abali ebutabika bebaterekayo abagagga botakyalako waliwo ono abantu nga bana abalina license njaga abagifuna naye nga kakati kubeera mu paaka omwo enjaga bagifumba mu kyayi ebikoola ennaku zino waliwo omusajja alina ekigaali kuliko bigoowa ku Namirembe Road bw'oba oyagala tatunda muge nti enkoko weeri obakakomera bano abakazi bamulaba bano abatulaga amawulire balina busu ogaakwe bayimiridde njaga kakati what these people saying balina cannabis balina cocaine what they do what these Europeans have done yes you can smoke it but under reform dokita amala kukemera kika kye kitakuununa baka kati waliwo omusajja era obalaba enjaga be yayonoona waliwo omusajja bamutwala kulima kati ate yatemamu kasooli yekka omuddo ne gusigalamu enjaga etta amaaso badereva abanywedde enjaga batomeza emmotoka lwaki enjaga ekulaga ekintu ekiri okumpi nti kiri wala so these bazungu have regulated enjaga but because for them they follow instructions nabaga nti waliwo akawike bakayita kamagulu katidde abantu mbuliri abakadde kamagulu kasibu nnyo kaneganika ku tunulusi kamagulu if you ask these people the government stores where does kamagulu come from kamagulu would be swallowed under the instruction of the medical doctor Viagra genda ne bakukebera medical doctors ne bakukebera so when this idiot the Muslim who is here a thief a criminal I said criminal's face you were criminal you man you were criminal I can incite Ugandans to pounce on you ekisajja ekyo nekirabe you tell the government to prepare this law no a woman in Canada it is done free that is Canada in USA when you go there they demand $200,000 why to regulate it nti muna Uganda afene ensigo nabagamba nti omusajja omwe waffe ekyotera bamubuulira olugambo tibakola oluguudo okulujja ekyotera batutwale mutugula ne babagamba lumba ne seculatinga ne babagamba nti baagala abaana 8 ab'okunyigira mu luguudo omusajja yagenda n'alaba manager n'abagamba nti natudde ne mukazi wange twakanyize tugimu omwana omu tugule bodaboda era nze mba nali butadde kuba ye teyatta waani yali tayagala kutta munne but imagine mu future omwana oyo bw'alitegeera ntaata yali antunze nti wano regulating bajja batta omusajja ajja kutta omwana we abantu bankuseere nnyo tebalina ssente yes we must be don't regulate we must be tough olaba basaddakira ku mitwalo 5 watamanyi naye ategeere ntizo zabuliwo nje dokita ajja kubabuulira ku kiriniki nti omusaayi gwoyo kale gundi gye baagala waliwo kasima yagala kale are we not going to hospital so if there is a law we want it must be a tough law not to regulate it must be a tough law myaka 36 ngeze basiba omupakistani bamusiba emyaka 7 ne bamufainingiza dola $4,000 kati bano babagamba if you want to get a soft punishment let your government pass a law parliament neduka cabinet nedukano nekajjayo omutwe edda jagala tugende wa Museveni mubuulire ekikukubira mukazi gwete kubira mulage tepu zonna nzipulengera international community egenda withdrawing
nga tulina ebyobugagga ebyettunzi mu ggwanga tebiyinza kuyambako okukendeeza Kuki? okuzibikira gaapu eyo. Anti kyenkubuulira kakati yiswe tulina oiro tulina emmwanyi zaffe yiswe egi ebyennyanja yiswe eryegi eryemu. That is not regional. We should not allow this government to rush into this bill to help the criminal, suspected criminals. Buno buvubuka buto. Ejjugo lyabo lyonna ejjugo lyammwe lyemwandeetako ndi bayisiza mu lunyamfa mbayisiza obujozi mu lunyamfa mu nyamfa zammwe ejjugo lyonna bye nembakuba nembayingiza kakati operation tembe ennyonyi yeddako operation tembe ennyonyi ne blood money za nagana sigiri kolagana nabo nsimuka buli ne mukulu amuwake gundi abo bagundi ba professor yes because ba professor mubano kutesa tabirimu buno buvubuka buno obujozi n'entwe yako n'entwe n'obuvubuka jagaladde n'entwe yako n'entwe nakatunuli akakali sective nga gwe nja kukuba ompuliremu gapo enegenda kuzibikireta nja kukuteranga engoma nja kufuwa ng'omulebe nja kukuteranga international diplomacy Ghana mu njoloba nja kukuteranga mujaguzo wekitiibwa kutesa jageza kujijikimbo beba kubekitente kalenzigu owekitiibwa kutesa jagendako mu mitambale senge Ghana no abazungu tebayinza the goodness of Europeans you institute a commission of inquiry kubanga it is also alleged abaana abaabula abamu babajja mu Uganda. They took advantage of the operation. I told you Museveni was deceived by reports from YISO and military intelligence that NUP was planning to burn the city. When Besigye had fed them wrong information to eat the money, there was no plan B. Plan B came from Besigye. Besigye. Yes, I'm loving Bobby Wayne. I'm quality kumi. Ebibya byakulema. Kwenda huko, kwenda nyumba yako. Unaofira ku bantu. Giri wo weba. Besigye yogera plan B etaliyo. Nibyo ko bayola abana bonna kati yeko kumi. Yali commission naye. Yes, for me I don't matter. Let the government institute what the government should do. Tetwagala abalamuzi. Abalamuzi balina credibility. Babajja ko the judicial commission era bali tomulamuzi tulene wigize abalamuzi bali discredited. Badengeza ko kulwiriza. Get a competent Ugandan. Baloya bali gundi bagemire can do the work. Ati nebiyakola nti babi wakitiibwa. Bagemire can do the work. Waliwo yamukubire katami. And she can do the work. Bire katami nga gantalifuuka yakola kakati gwa baddajo ogaba. Noga nti bagemire talifuuka jaji kati gwe tuli munda. Toli ku Zoom. Bagemire report ye teyavaamu bintu birungi. Get bagemire with credibility. Anti alina credibility n'ebivaamu si birungi. Nayenga owa military intelligence n'owaiso bakubeera suspended. Tebibeerawo nga weebali. Because they deceived the president. Owaiso n'owa military intelligence bamala kuddako ku bbali kuba bababuulirizawo. These were the authors of that fake report. That the president could not wait and followed his hand. Nga bamugambye yabagamba nti bazzukulu bange baagala okwokya ekibuga nti mubakwate temubakuba ate nga bano balina bizinesi yabwe nabo tubawe ne ssente bagende bakole kumbe basindise kuwoza katale omugezi yali panze kiri kyakubba ssente. If you get an intelligent man like me eyo diiru yali bweya ssente basindika mpise kuwoza katale bagenda tubogereramu ne badinouncing violence and we are giving them a package bagende bafune ebyo bakola ki bye bakola kubanga bano abaana si be babimanyi mu Uganda to stage strike oba riot you must do what you must give them money 15 bajja nazo nabaga nti emipiira mu riot eyo gyali mipiira sente za buliwo yes kakati ekyo that's one. The president has managed to restore peace. Post election violence like a social violence. Two, where do you have a peaceful riot? It must be a peaceful demonstration. Not a riot. Nabo babina. N'abazungu babina. A riot can't be a demonstration. Reading King. Bamu kubanga muddugavu. Abantu ne bakibuga Los Angeles. The federal government in Washington sent troops to Los Angeles to restore order. Waliwo Britain bayocha ebizimbe ne bobujaki. Prime Minister yaganti I stopped short of deploying soldiers.
Yes, how do they do with riots? Because that is riot is riot. Riot is riot, is not a peaceful demonstration. It's a failure to explain. Never nadini. Boba vumirira police. It takes it to kati olaba muti ya gas mu Kampala. Olaba muti ya gas mu Kampala. Police muiri. Ndaba mu maje na police. Ne ate nabaganda tear gas n'aba police bamufuna mu commercialized. Omubaka wa parliament akoze akavuyo mu kitundu kye bamuwako percentage okukusirira ku bukanisa babakubyeyo. Olwo mulimo mulungi gwakoze. President Rosalia asobola kukirira abantu bano. Ebintu bya Uganda mafias do things beyond human evaluation. A mafia is omwenzi. Omwenzi akola ebintu byotayinza kuimagine. Uwo musajja yali tabeerawo nga watulera. Kakati ng'ekizimbe bakyawuza plywood emizigo. Naye omukazi ayomba n'omusajja neyiba buli lunaku. Nga bayomba nga buli omu ku mizigo amanyi nti kiki tebaagala. Kozi omusajja yasima mu plywood ekituufu. Kakati eri ewana omukazi ate eriyo kalenda yasibawo okulimbalimba. Okulimbalimba. Kakati bo bwe batuukanga ku mikolo gyabwe ng'onaako nkola ku plywood. Munajjawo kalenda ayingi. Naye ng'emisana beevuma. Nobody could imagine that these were lovers. Kakati olunaku lumu omusajja yali akomyewo ku weekend ne bagenda okunywa omwenge n'alemera ku sayidi eno. Omukazi n'amusikayo n'alemerayo omwenge ogumuliko. Kakati yalinga aloota ono bengera bwali n'alowooza yali eri nti ono amuwadde sigino kalenda jawe kalenda. Ate omusajja yagenda okulya nga yalootanga omusota ogumufuuyira amalusu naga nti kanzibirize ngaokwata omwenzi akola ebintu unimaginable. Nti omusajja asobola okubeera ewaka nga yeeyita mukoddomi bo ne musula ne mukazi w'omubuliri ye ng'alinza ekyoveewo. Kale ne mafiya bw'akola nabaga nti olunaku lumu akubeera kumpi omusajja ali mu minisitule ya works. He told me not to mention his name again. He came to my home very early in the morning. Nangamba bagenda kungo bangobi ne baluwa ye konze bagobedde naganye basi zitasiba. Bali balese basi zitasiba mu campaign zitta abantu bagaye nti okumanya Museveni obufuzi bumulemi laba basi bwezitta abantu ba mafia. Yes. Ndabagambye byandala bali balagidde byandala agoba omusajja namuwe ebbaluwa nenkubira byandala nti gundi yandagidde nemugano deriyo problem yinisi balese basi zitasiba. It is a strategy. Olowooza singa intelligence report yawandikira president ebbaluwa ti one of your opponents in this election has brought buses without brakes. Reverse psychology yayawo. Could Museveni have believed this? These things are not believable. They are not believable. Nenjagala bakwatayo komba babiri basatu abo boba bakaligeza bafuka ekyokulabirako. Anti media ugambye anti media teyingira yo yali badde ku kintu kimu. Yes, engaging our partners is good. Naye akonkuludiza agamba, why do you give these people reports from the inquiry when you don't inform the family? You don't share this with the family. This is a formality. They agree with the people. Kino kikisoboka. Naye kino era akamumba tutuka monitor era kakikubye kuba tekagala kino. Nabadde nsoma mawulire nga agamba nti akafungula kalowooza nakulowooza nti era kakikubye. Alipoota enevaamu kigabana nako nabo. Owa monitor tasobola kupublicize kutta bantu kuli mu Uganda nti an ICC court is etudde wano mu Uganda e Kampala mu Serena tasobola biwandiika nti abantu 32 monitor independent of who? Monitor is independent of who? Nengo jirombye nnyo. Yes. Bakuvunani kuki mbakubaze ne buyaba mawulire wa kubanga nkugambe nti newspaper encourage engagement between the government and donor agencies. Yifu kutesa they act as a PR. Political science batuganda never quarrel with the success
never quarrel with the success. Obanga oli akikoze si woba tomwagala but never quarrel with the success. Toberanga mukazi bayinza okuga nti gundi azadde omwana afaanana taatawe oyo tomanyi emirundi bwafaanana kati buli omwase amufaanana wa agenda bibbuba amufaanana woyo oyo atalaba nakulaba nti omwana afaanana kitaawe kwega waliwo wokkiriza nti omwana wa mujja waafaananyani taatawe mumulowooza nti bano abasiraamu abawasa hajati owokubiri najja nazina amazina mukidaala you think is happy nga bagenze kukima mujja no is controlling is managing the situation. Yes. Abanayo. There are times when you should recognize somebody's success. Nti ekyo kyokutesa ekitukolera has engaged the donors and the donors are not saying no. But donor European Union yabagamba we shall not observe your elections if you don't put this in strong gun. Oyo omulamuzi ali mu electoral commission teyasoma political science. He didn't know the impact of these people not observing the elections. If we have not observed the elections, then how can you find it? But donors tebayina kye bakola. But donors bajja kugamba bugambi kubanga under the law, I did the international law, diplomacy. Zero diplomacy. They did diplomacy. I know those people not say that the elections have been nullified. They will just write about loopholes to improve for the future. Bakolaga gaps wezi. Ekyokubiri nemuze nnyo Bobi Wine. Bobi Wine yise byaboze. Erimu. Kakati wayina ebundi ekya. Yakolaga loopholes. Wayina ekibanja kye. Omusajja yamuyita n'ayita Longoya. Mbaguzeewo ba gavumenti ngenda ku Lusanja. The man wants his money. Kakati Bobi Wine yaga nti gwe ng'omukulembeze ojja kulemera mu ttaka ly'omuntu. You're a leader. When the man has offered you the first priority. Kakati yayagala ate nti Bobi Wine ndowooza alowooza nti ajjaga nti gavumenti yekoze eki yenkobawo. The man has offered you the first priority. He talked to Longoya teyarespondinga. Ndowooza mu politics waabwe ow'ekito. You pay this man, you have the money. Pay this man. Oba gavumenti yoke kugule gavumenti kemugule Bobi Wine afuuke tenant. Naye nze Bobi Wine bw'aba denouncing violence is young. Bobi Wine has achieved. He has the largest political party. Mukusooka where they are kusasiras bakusasira bali ludda omugumya alime kubanja Victory gyagamba gyalina. Ekyo kyaggwa kati yabakuba n'abateeka ku ttaka balamuzi ne beekuba bokka balinga munaala gwe Babbeeri. Katonda yabaga Bobi Wine yabakuba boogera nnimi ndala olwamaayagala nnimi ze yakubaka nakiwala nekeewanika obugulu nekeewanika kamuvuma mbu ani alonda omuyayi ne bakakuba obugulu ne bwewanika ne bakakuba omanyi nakiwala oyo n'amagye bwe businga akajanja mu gavumenti talina magye amagye kuyina gali luddawo g'okomandinga galiwo olinga ono gundi webugolobi bamwitani webugolobi mbwadumira amagye g'ebugolobi I'm gateway to Koboko. You are gateway to your knickers. You are not a gateway to Koboko. What do you are here, road? You should be told. The most clarity. I'm a communicator. I put you where you belong. Kakati if Bobi Wine has opted for peace. Mumujeregerachi. Bobi Wine China bantu. Bobi Wine China. Bobi Wine bata China bantu. Mumugamba atambule mbitundu nga yebaza abantu. Mulabenjo kabotisa batokota. Abaganda bakuga nti ayeereza omwana akola ki yamulwanya. If this young man has opted for peace, let it be. Kubanga kwe babadde baliira. Let him be. Kakati tebaagala peace kuba kwe balya. Wali emirimu bali awo. Nti bajja kuba bavuma Bobi Wine bawe ssente. Why didn't you plan? The post Bobi Wine era wagipulaningira ki? So if Bobi Wine has denounced the violence, natafanana nga Besigye. Ugandans are in the private sector. Ugandans want to work. Nagamba Bobi Wine tibwokola ebya Besigye ebyawo okutuwaaka bajja kukuba. Nze ntunula me amuvera obuzima. Jena agamba nti omupiira ng'okomezaawo eri abantu. Kugambye ekkooti yaabwe nti ejjinja erisinga okutunda lya kilo kwota. Ne kali akalala k'ogambye ne kalutunku. Kakati njagala nkubuulire. Mwaba abasenguka mu mayumba. Tunuulire ku weekend.
People are moving. You think they are moving to go to their houses? bakyusa bifo embere ganyi wano ate era noono omupangisa gwogobamu najja naye ajja kusasula egi oli gyamusonyiye era ajja gisulya waliwo obuzibu. It's the economy. Bush